Ladies and gentlemen, welcome to the Real Estate Talk Show. Powered by Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abantu bangi balina ebirooto, abantu bangi balina ensonga lwaki bakera ku makya ne bazuukuka okugenda okukola. Omulala agamba nze nkolerera kuvuga mmotoka, omulala n'agamba nze nkolerera kubeera nga ate munange ndya bulungi, naye ate mukwano gwange wali okirowoozezzaako nti bw'okeera ku makya n'okolerera okuba ng'osula mu nnyumba ennungi obeera nga ate amazeeyo era nga enjogera bw'ennaku zino bwegamba, naye gwe wali okirowoozezzaako nti amaka gasobola okubeera amalungi naye ate amaka agatudde ku mazzi ge gakyakisinze. Omubanda wa Kabaka yayimba n'agamba nti nze neesulira ku mazzi n'empowa. Nali simanyi ekitegeeza okutuusa olunaku olwaleero lwenzizeeko mu bitundu eby'Ekigo era gye ngudde ku maka ge bayita gali gaggadde. Oli kye yagamba nti omwana yazimba ennyumba neewola. Waawo! Era nga munnange nawe wandyagadde obeere ng'ate ogirabako omanye biki ebyagizimba bakozesa ki kyetaagisa ki okugifuna kubanga y'ensonga lwaki mukwano gwange ndi wano ennyumba eno gye ngenda okuba nga ate nkulambuza esangibwa mu bitundu by'Ekigo era nga kikutwalira only 500 meters okuva ku Entebbe Express Highway oba nga ate ogituukako awatali kutaataaganyizibwa. First of all ennyumba etudde ku mazzi, ekyo njagala kubanga nkikkaatiriza nnyo kubanga ebiseera ebisinga tuyita mu bingi okufuna ssente, so kyandinyumya nnyo obulamu bwo ne buba nga ate buwangaalira mu mbeera ekyasinze okuba nga ate munnange ekukkakanya n'osobola okuba nga olowooza butya bw'onaagaziwa mu nfunayo. Eno ye Real Estate Talk Show era nga okugikutuusaako yenza omuzaana wa Kabaka Mariam Nagadia. But for now, let's meet Ivan asobole okuba nga ate munange atulambuza. Hello. How am I? I'm good. How are you, Ivan? Nice to see you. Nice to see you here. Yeah. How is Kigo? Kigo is fine. Wow. I love the place. Oh my goodness. Look at the furniture, the art. Ooh, Ivan, am I in heaven? Of course, Mariam. Twatonzeewo eggulu ly'oku nsi wano Ekigo. Naye mbadde njagala nkulambuzeeko. Wow. Abakyala bye basinga okwegomba mu nnyumba. Wait, Ivan, dining bbiri. No, eno bagiyita kitchen island, eno dining. Obyawula otya? Obyawula nti neeri kumpi ne kitchen. Naye eno ovuddeko ku kitchen. Yeah. So meaning bwe mba nga nfumba. Yeah, ofumba. Kachayi nkajjeyo eno. Soka ne nkateekera wano n'otabula n'otwalira abali mu dining. You people. So abatula wali ku dining ne baliraawo. Ne baliraawo. Otyo. I'm seeing a lot of beautiful things. This is class. Yeah. This is class. Wait. I love the kitchen cabinets. Yeah. Is this German, American? No, American walnut. Wow, the texture is just smooth. Hey, you people, this is heaven indeed. Iranga Ivan Wargate. Wait, bino nabirabanga mu kyalo. No. Mufumbire litalina plaster. Nedda buno amayinja bagayita black slate. Yeah. Kwegamba gatujirayo ekifaananyi kyaffe kiri. Akugirayo beauty. Combination ya wano eleme okufa. The sink.
ne sink yaako. Black. Yeah. Black, I think black is beauty. Yeah, mbadde sinnaba kukirabako anywhere. Mufumbire ebiseera ebisinga bateekamu white. But people just twakyusaamu tukola byanjawulo. Wow. Indeed, I can see. Era kyolabye wano kizibu nnyo kisanga ewalala. Kwegamba mu mwasazeewo kutuleetera ggule. Twasazeewo kubaleetera eggulu wano Ekigo. I've seen something new to me. The lights. Yeah, those are spotlights. Do we need them in the kitchen? Yeah, that is not kitchen. This is kitchen island. Yeah. Akazinga mufumbiro. Akazinga mufumbiro. Kwegamba n'oteekerateekera omwana w'abandi. Yeah. And the art. Bw'obanga oli mu dining amaaso tegakoowa. Buli kaseera galaba kintu kipya. Yeah. Buli kaseera olaba ku kipya. Ogenda mu sitting room waliyo kirala ne kino. Yeah. Okay. Wow, Ivan. The dining is so cute. The furniture. Tell us about these, please. Furniture bamwita Ergon-Tech. Yeah, omu yaline ku nzigi. Okay. Kyanjawulo ki kyalina Ergon-Tech? Mugumu nnyo. Ayinza n'okumala emyaka nga 10. Okay. Kusinga kuno furniture wa bulijjo. So ekitegeeza twandyetanidde nnyo. Yeah, Ergon-Tech ono. Mu nnyumba zonna omuntu waba ayagala ekintu ekyobuwangaazi olina kukozesa Ergon-Tech. Okay. Then the furniture still entebe ezaffe ez'omu sitting room neziba nga ziblendingira ddala n'eri wano ku kisenge. Another art piece is here. Bw'obanga oli mu sitting wano era amaaso tegakoowa kutunula. Bw'otunula wano ku art ate amaaso n'ogazza ku view. The lake view. Wano okisingira ddala okuba nga tosobola kukaddiwa ng'olaba ku nnyanja. Swimming pool. Yeah, ne swimming pool. Lake. N'ennyanja. Abaana oyinza swimming pool ne kyagiteesa okumpi. Abaana bayinza okuba nga bazannya eri nga tobalaba naye wano oba olaba buli kimu ekigenda maaso. Even when you're cooking. That's why we have the open kitchen. Yeah. Wow, because ebiseera ebisinga bagamba no tulina kuba nga tubikweka eri tetubigattala ebibeera kumpi. Wow. Kati ffe twakyusaamu abaana bo oba obalengera ng'oli eri oba obalengera kye bakola. Naye ate waliwo ekiri waggulu eyo kyenjagala mukwano gwange oyambuke nange osobole okuba nga ate munange omanya nti munange abaana abategeera bye bakola gye bali kino kikyali kituuza. Come with me. Ivan, follow. Mulimu mulungi, omulimu gw'amaanyi banange. Ivan, kibatwalira bbanga ki okupulinga out something beautiful like this one? So far kyetwakalabako omwaka nga gumu n'emyezi 2 nga mumaliriza. Yeah, paka tuli ku last touches. Ne Ivan, waliwo ekintu kyenjagala oyongera okuba nga otunnyonnyola. Ebiseera ebisinga buli muntu waba agenda okukola ekintu waliwo agamba nti okupulinga out something beautiful nga nzibye naakalaba n'abalabi bye balabye aganze soka kunywamu kabiya oba ka kofi
Kiki ekibagira mu bwongo? Si buli omuntu amala kunywa. Akatonda aba yakuwa amagezi amazaali ng'ate oli creative. N'onoonya abantu abalina okusupplyinga ebintu ebirungi, bayinginiya abalungi abakolera ekintu ne kivaayo bwe kiti nga bw'okiraba. Indeed, bw'oyogera nti mwetegereza omutindo gwo guli waggulu, and I really want to applaud you. Tukola buli kimu nga kiri class. Tetumala galonderera. Tukola buli kintu nga bw'okituukako ogamba waaw. Saagala kusoba mukisa kutwala nnyumba bw'etyo kubanga ffe tukola bintu bya class, tutambula ne tunoonyereza, then ne tukomawo ne tukola ebyo byennyini. Tetusobola kukkiriza muntu kutwala nnyumba nga simaze kugikebera. Si kulwawo ng'owulira nti ekizimbe kye baatutte kyebaatuguzizza aba brand pro tekyagudde no. Buli kimu tukola ekintu nga kiri ku mutindo. Wow. That is wonderful. Welcome to master bedroom. Wow, indeed. Webaka eno n'obika omwana w'abandi n'agamba sijja kunoba. Honestly, ani ayinza okusula mu kisenge bwekiti n'anoba. Kirina lake view. Ne bw'oba oli ku kitanda kyo ennyanja oba ogiraba bulungi. So wano wabeera ekitanda? Wano wabeera ekitanda. The view. Wow. Tetwagala nnyo light eyitirire y'amataala mangi. Kyova olaba tuleka natural light eyo nejja kati ekiro osobola okuteekako spotlights zo. Emisana n'okozesa natural light. Nga bw'olaba ku ddinisa. Mukwano gwange ngoberera wano ku Real Estate Talk Show. Bintu bingi obirabye, tuli eno mu bathroom, master bedroom ogirabye. We've tried to show you everything, but my dear, it's a no. Bingi byotannaba kubanga ate olaba. Tonnaba kulaba kisenge ky'abagenyi, tonnaba kulaba kisenge ky'abaana. Bingi sisobola kubanga mbimentioninga wabula njagala nkutwale mpola mpola olambule kimu ku kimu era nga ne. Can I call him my tour guide now? Ivan, please take me. Abalayi baffe basobola kubanga ate munage bamanya nti ffe kye tuliko kikabuka. Kulagene ku balcony ya master bedroom. Wow. Oh. You people. So I can sit here. Yeah, regular jano tulakao. Yeah, ka fresh air ko nanga we kava ku nyanja gwasuko kalisivi. I know. Ate tosubire omuntu agenda kuzimba maaso.
Tewali kuba ndaba era wali wansi tasobola kuwanvuya. Enju yonna oba okyagirina yonna. Osobola n'okufunako wano eya swimming pool. Actually you can sit here n'olaba abaana bo nga bawuga. Nga bali mu kuwuga. No, you watch them over. Okay. Wow, this is really a beautiful view. Very, very beautiful.
mukwano gwange oluvannyuma lw'okulaba ebikwata ku nnyumba eno ababadde baagala okumanya kyemmanyi gwa wonna amaaso gamaze okuba nga gakuta kati ebisigaddeyo twagala kubanga omukulu Ivan caretaker manager wa property eno gye tubadde tulambula olunaku olwaleero awumbewumbe n'ebibuuzo bino bye tugenda okubanga ate tumubuuza cause manyi bangi muli eyo mugamba okay tubirabye naye ate ki ekiddako njagala etudde ku ki ngwe nsobola ogipangisa oba so agipangisa ebyo byonna mukulu Ivan abalabi baffe wano ku Uganda y'enkya bye baagala okubanga ate bamanya ekisooka njagala otubuulire ennyumba eno etudde ku bugazi ki ennyumba eno etudde ku desimolo 28 ya kyapa erina ebisenge 4 toilet 4 erina cinema room erina parking wansi ya motoka 3 kakati omuntu ategedde ennyumba erina swimming pool erina cinema hall bena nga wabinyonyodde sagala kubanga ate mbiddamu waliwo agirabye n'agamba nti nze ennyumba eyo njagala okugipangisa nasobola otufuna ku namba zaffe nosooka olindeko nga tunaba kubanga tugenda ku nyumba ngamba waliwo agirabye ng'agamba nze nsobola ogipangisa oba kugigula buguzi for good tetugipangisa tugitunda butunzi tunula wali mu kamera okwatirize nti tetukola kino obula tukola bwe tuti tetupangisa tutunda butunzi meaning gwa abadde eyo ng'oyagala okuba ng'opangisa nedda ennyumba eno etundibwa butundibwa kyanjawulo ki ekiri ku nnyumba eno ennyumba eno erina lake view ate is accessible to Entebbe Express Highway bw'oba ogenda ku airport kikwanguyira bw'oba ng'ogenda mu Nnyonyo kikwanguyira Serena eri kumpi wano okuva ku express okudda wano ku nnyumba 500 meters even you can walk to Serena egamba n'obeera mu bulamu nga owulira nga ebibyo bikutamye osobola n'okugenda ku airport tekikwetagisa ate jamu yankutte waliwo connection connecting up connectings Entebbe Express Highway kakati waliwo ali eyo nga ayagala okumanya musangibwawa enamba z'essimu tukukubire ku ki tukkiriza kibanja mpola ebintu ntubwe bityo details ajja kuzimanya enamba zaffe weziri okwo ku simu ku screen naye nga location yaffe office ziri zana Entebbe Road ekizimbe bakiyita MT building first floor room 5 akasembe ke njagala okubanga nkubuuza lwaki omuntu yandibadde yeesiga mmwe okubanga mumutuusaako ebintu bino ffe tuli beesimbu ffe tetutya bantu tutya Katonda tetuli bantu kwegamba oba abafere kubanga tuli registered ne gavumenti etumanyi so tetukola bya kiyaaye weewaawo nga mwami Ivan bwatunyonyodde nsuubira gwe wenabadde atugoberera kitwogerako olina okuba nga otuteerawo omukono we bavaayo okuwakanya nti ebintu byabo tebiri ku mutindo tujja kubeerangawo wano munange nga tukuleetera programs ez'enjawulo naye nga zikwata ku real properties oli eyo babadde bakubba ettaka owa abantu bakugulira amayumba naye ogenda okutuuka kugambya ebisenge 6 osanga ebisenge 2 nti ettaka liri ku lukalu ate ogenda okutuuka ku ground nga liri mu kisenyi kale kwegamba ng'obadde okooye y'ensonga lwaki wano ku Uganda ey'enkya nga tuli ne bannaffe aba Brand Property Services Limited bajja kubanga ate baddamu ebibuuzo byammwe bingi nnyo oyagala kumanya abasaveya mbafunye ntya njagala ettaka ematugga nze ndyagala Kigo bannange banfeze naye how do I go about these challenges tujja kubanga tufuna even discussions nga ku pano yaffe kujja kubeerako abantu abakuguka mu by'ettaka surveying okuzimba n'ebintu ebirala bingi nnyo kozi tukimanyi mufuna okukalubizibwa omuntu abeera mu America nga yandyagadde abeeko omuntu wamuyamba okubaako byazimba naye ate tetwesanga obuzibu nti
tuli mu nsi nga abantu tebalina mazima nga you cannot even trust your sister, your any relative. Kati amaziga sangula Uganda y'enkya mu programu yaffe emanyiddwa nga Real Estate Talk Show tujja kubeeranga wano okubanga ate munange tukunaazaako amaziga yenze omuzaana Kabaka Mariam Nagajja asiimye ku bessimu weri awo ku screen. Abantu baffe boogera bulungi nnyo totya tokitiisa amaaso n'ogamba nti banange nga birungi nnyo wedda mpulira babulita naggulu lyako nsi nze nakunkunye edda nakiyinji waabwe n'amalako mukwani yokan towenyooma towemalamu maanyi ate naawe agamba nti sijja kwetantala kubasibu mukwano kubanga tulina buli bbeeyi buli levo tulina levo y'ennaalya levo y'ekkololo levo y'ekigo levo y'ekasokoso levo ya buli wamu wonna wonna n'olwekyo gwe twesige bwesizi tukwase mulimu gwo tukwase ssente zo tojja kubanga ate wejjusa. Lindirira programu enaaba ate ezzeeko na kiki kye tunaba tukuleetedde. Mubeere bulungi mweraba. Uganda y'enkya.